kati sawa nonzo okuva nava mu trek banvuma banfudde ekitagasa ewaka ndi mu mabanja g'abantu sho zange zafa sijja kunenya bamanja nyina kubanja sente ngambeka kati oyo yabadde manja sente ze yabadde manja zazaala magoba nga manji bukadde asatu kati namuwaddeko busatu kitone mga kabulaza ndikanzire ebweru covid omulaba 27 banja abo banja ate kati ye mukyamu kati eriyo n'omulala manja landodi amanja emyezi 4 milioni 2 golowooza ngenda kulyaki n'ekyogamba mu Uganda nze nsinga okuyimba obubimbu gavumenti sigigasa mpaseri abantu banvuma lwa sente bwe nakwata mu ngalo balowooza mbuno okwolo wayina ebbaasa ninga teri kyewampa niye onvumiza mwana era kyovulaba mbagambye nti Friday ngenda kufulumya oluyimba gwe kinaakosa nsonyiwe gwe kinanyiiza ye agenda awo naye nze njagala kulaga bannayuganda mazima timunvumira bwereere kiryanga ku kasente nammwe abamanja temwongeramu magoba muzeeyi tampanga sente mu manja ezo ze mumanyi covid yagwe mbasasule bino bye bimu ku bye nnali ngenza okuzuula lwe natambulako ne pulezidenti mu tureke abangi munvuma mbwe ensimbi bamuwadde so nga mu butuufu nze siryanga ku lupiya yensonga lwaki mbitadde mu giteeno mutegeere nti bwe musula nange bwe nsuleka okyaka abajyokolera mu baggala za kedi so nga mu kuyimba nange baggala ebiddula ebyo mbivuddeko mutegedde ekituufu ku mazima kwentudde Uganda ye yange balugera agali awamu ge galumenyama nange nkunga bannayuganda tube muntu omu Carlton Music lijja obizigemanya gange atulaba akaseera kano kennyini nyongero babuzaako n'ebibaza byonna byemukola ate era ne mugattako okulaba nti mulaba programu zaffe ez'enjawulo wano wendi ndi n'omusajja Hassan Nduga omusajja mu basajja oli n'omusajja Nduga bamweyana eri Hassan nalyejjako mulama gwa kutambuza nnono na buwangwa omanye nnono abantu kati essaawa zino abamu bankyayedda eriyo n'omukazi agamba nti nandikwagadde naye nze dadi wange awulira atya ng'oli musamize eriyo agamba nti ate ebyo bya sitaani n'ombuuza sitaani kyekinga takimanyi okitegedde naye nze kyendi sikyegaana ate era kyenjogera mba nkiinako ensonga lwaki nkola ki nze natandika naye nga kanyimba ebintu bizibu pasita yiga nasima ennyimba yange napromoting era nze omwe yatandise neŋŋamba no ennono n'obuwangwa birina okuddizibwa ku ntikko kinga saaki okugamba nti awangale maaso moogi ng'olubugo ndusuula ku ttale ng'ebibbo simanyi mugaso gwabyo okitegeera okay so awo wennyini Hassan Nduga mu mbeera y'okutambuza obuwangwa n'ennono ate mwe bwasose ne mujjamukko obuzibuzibu bwe njagala bwosooka obutunnyonnyole era kati wotuuse okubeera nti kati wateebwa mu kkomera era eryeyambuziza mbu bajjajja baaliwa n'obuuza abalokole tebabasiba pasita yiga yali anoonya eki mu kkomera ng'ate asaba Katonda kitegeeza empewo oba emmandwa ziri lubaale misambwa n'emizimu amayembe tebiriiwo kugaana gwe kusasula akubanja biriwo kusagulira sente osasula akola ki naye n'emmandwa essaawa zino mu korona bw'ogamba jjajja nsagulira sente akubuuza okolawo okitegedde nga bw'ofukamira amaaso g'emisambwa n'ogamba jjajja musagule sente jjajja mukasa w'ennyanja mpa obweza jjajja bamweyana kutula ddiiru ki gy'olina mu korona covid ono kubanga otudde waka tokola ate ogamba jjajja nnyongera bakasitoma naye ng'akulinze lw'olidda ku mulimu akuyire bakasitoma omutitimbe gujje lubaala anyuma ng'ogamba jjajja ekivulu kiri Masaka njagala kujjuza agamba muluzuku lugenda bajjule ekyo kye bayita lubaale so lubaale taliiwo kugaana gwe kusasula akubanja taliiwo kumala kugaana mabanja kubaawo kyovula bamukozesa bubi oli naawe bongo mubanja nagenda akola ebidagala mbwa kusiboleke mubanja emisango agisibe nze sisobola kusiba mu musango gwa bbanja kuba eyampola abaakimanya azeetaaga naye nyina omugambo olw'obuzibu bwe buti sisobodde kukola ki kusasula naye nja kukola ki so wali essabo we babadde bakubanja renti renti baali bamumanja waka wosula wensula wokusabo kiryoke kusabo kiryoke kuba eri mataka g'abajjajjange kwe kuli embuga okay so kati renti bitabukira kati renti we bitabukira bannayuganda balina okumanya ekintu kimu nti teri atalemererwa essaawa zino obuzibu tulimu nze ekyaleeta obuzibu abantu tebakimanya nali musajja eyeekolera nga nfuna akatono nenga tetenkanya naye najja neneewola sente nga ngenda tegeka taamu egenda concert taamu egenda luyimba lw'opposition lulaga ennaku eri mu bantu
kati mbandi awo omuntu omu nangamba naye Hassan waliwo abakwetaaga abasobola okuyamba n'oba ng'ofuna kasente ate n'oba kubanga oli muyimbi asobola okusomesa eggwanga naye ate bino by'oyimba bonga bbe ebyatamwegenda tibibanyumira naye ate bw'oyogera nabo baagala oyimba ennyimba nabo eziba defending ekiraga obulungi bwabwe kuba omulungi tabulako kamogo babi naye balina ensobi naye ate balina n'ebirungi bwe nakyakira ennyo mu people power kati omusajja n'aŋŋamba Hassan njala tumiitingemu ne musanga tetumiitinga antu ambulidde tukutambuleko mu trek ne president nze sibimanyi nendowooza oba nange njukira njagala nnyo okumanya ebintu mbiyimbeko antu tewafande kayanja jeno njogedde naye avanda anjagadde aŋŋambye naye mmwe abavubuka mutukuba ne mugava nti tetubakuba naye tuyimba ebiruma abantu mubikole ki mubitereeze naŋŋamba nno njagala obe muyimbi wakuba onyimbira bulungi aye njagala kadongo kamu ate ne genosale waka ayagala nnyo kadongo kamu message ezo baagala nnyo zituuke mu bantu naŋŋamba okay sooka ogendeko neeragadi mu trek otambule ne muzeeyi bw'onadda tutuule tulabe ekyokukola kati nze ne ŋŋamba waayi musajja muntu wa buvunaanyizibwa trek nze sibigendanga mukangende ndabe nentambula ne muzeeyi olwatuuka eyo ebifaananyi biyitiŋŋanye nga woomanyi bannayuganda ne bwakulanga olinanya ekifaananyi kya movement agamba oyo baamuwadde ssente bampisa embuuziza ku pulezidenti olwamukwata mu ngalo ebifaananyi biyitiŋŋana nagera okudda e Kampala nga ne landoodi ayongezza ebbeeyi nga ne yali amanja 10 agandutaddemu amagoba omulamu omukulu gwali kugenda yo ndabe bo baali baagala amanyi gavumenti kambabuulire kino gavumenti ennyimba zino zetuyimba tuba tuyimba ebiruma abantu gavumenti ebimanyi nayo eyagala nnyo tuyimba ebirungi byekoze n'ebyo abantu bye balina okumanya babimanye kuba abamu baginenya naye nga tebamanyi mazima kati nze nga bannaetaaga bagava ku ekyo ojje tukwataganye kikuba bukubi jangu oyimba ebirungi bya gavumenti nze ndi muyimbi bw'oŋŋamba nti nina olumbe jangu okungubagire mu bantu nnyimba bw'oŋŋamba nti Hassan jangu ku mbaga nkola ki naye ate abannayuganda bamanyi nti tetusobola kuyimba bikukkuluma byokka ng'ebirungi bya gavumenti tetukola ki naye n'okunoonya amazima geegaliwa kati bwe nava mu trek buli omu yankyawa abantu bankyawa ssebo ne mu famire yange abamu bankyawa omuntu akukubira essimu nagagwe wayonoonesa osiri wadde totegeera otuliddemu enkwe n'omubuuza nze natunze mundu tegera abantu batandika okukuyita mu kkubo nga bakusongamu eno ejjukira toyina mmoloka otambuddeko awo ku street abantu bakuvumye naye Hassan ebiseera ebisinga betulabye nga ava ku kiri ekyattaamu egendo oba ekya people power kyewadde oyogerako wasala nadde eno ku saidi ya trek ne yero camp olaba nti oluusi obulamu bukyukamuko anti obulamu bukyukamu omanyi lwaki kati bo simanyi oba waliwo awo katemba ndowooza bano abantwalayo oba baali baagala kuvunza linnya nnafu ng'amaanyi bagalaba nti gaali mangi nga baagala kunnafuya mu bifaananyi omanyi eriyo omuntu akukuba ebifaananyi abikube mu bantu yalage nti abantu bakukyawa audience yeegwe amanye nti akumaza amaanyi naye erabira nti kyewayimba luli osobola okuddamu n'oyiya ekirala kati nze nagenda okizula nga walabika waliwo yali ayagala okumumala amaanyi n'ansalira amagezi okitegedde kati bwe nava mu trek abantu abamu gavumenti ebayita ng'erabye obuzito bwe nagamba oyo mumuleete naye bwe nava mu trek ekigendererwa kyange nali simanyi bya gavumenti simanyi bwebawa abantu ssente simanyi ssente zaabwe bwe zivaayo nze nagendera kwoli kye yaŋŋamba era nali mmanyi nti bwe nva mu trek ngenda kuwandiika nawandiikadde ennyimba ezaali mu trek mbirina nga njala kuyimba ndage bannayuganda nti mubutuufu wano omuzeeyi yali mutuufu yalwana wano yali mukyamu yakola bw'ati byonna mbirina naye nagaano zifulumya bwe nakomawo abasajja baatandika okuntambuza nga banimbalimba bansudiya bakola ki nze nagenza okulaba ng'omuntu eyakugamba nti kola kino tulabe embeerayo bwekyuka bw'aba yakuvaamu kitegeeza guba mutego otegedde kuba nze na meetingako afande night ne Lagadi mujulizi wange afande night naŋŋamba n'agamba Lagadi b'omwana nno gwe bayita Hassan Nduga bamututuma tumutwale baagala kwogerako naye lwaki ayimba ebyo okitegeera namugamba yoono naga no si oyo nga bamanyi Hassan mukadde nnyo bagenda okulaba nga yekadde nzijjeeyo endagamuntu zonna nga yenzi nagamba no bwe tunaava mu trek oteekwa okumiitinga ku muzeeyi oyogereko naye okusobola okulaba kuba akwetaaga ng'omusajja muzeeyi watuukira okuyita aba alina ensonga naye we navaayo byakomaawo ne Lagadi nadda mirimu gye n'abalala
ningamba kati nze kiki ekigenderero kyali awo. Naye mu mbeera weeti oba obuweereza abo n'omulamu ogwali gukwisiza gwe wali olina osigalako osigale ng'owaana gavumenti oba singa kati baali badde baakulabye edda n'emirimu. Kankubuuze kino omukazi bw'abanga obadde omukwana ng'osubiramu wa miliyoni 5 akuwa ekibalo kirye bwakikuwa nga tonnamuwa wadde 10,000 oba okyazimuwadde? Nnyinzira obutazimuwa naye ate oluusi nnyinza okuzimuwa olw'obwagazi biri. Kati kitegeeza nze bwe mba mbadde n'odiyensi yange nga mwenjija ekyokulya mwenzija ekyokunywa nga yempagira njiyimbira byeyagala gwe noŋŋamba nno va mu kuyimbira bano jangu nangwe njogeraako obanga mpisa okuba akalango. Tutunulira ekigambo va mu kuyimbira bano be wali oyimbira baakuwaaki? Be nali nyimbira nze mwendudde nga ndya kuva 2013 we nafuuka sita ate baatandika okundabirira nga nkyali upcoming. Bana batamwegenda bana abawagizi bonna abannayuganda si batamwegenda tamwegenda ba people power betu luyimba lwa bannayuganda si lwa people power lwa bannayuganda nti buli munnayuganda alina okunyigirizibwa eri gavumenti ye tajja kumanya nti oba bano ba MP be bakyamu oba bakiyamaani yamanyi pulezidenti kati gwe bw'oyimba embeera emunyigiriza n'ogikuba ku radio oba ku social media ye agamba omuyimbi waffe atulwanirira ne mu mbeera y'okumumanyisa ebirungi gavumenti byekoze oba okyamuyamba omanyi lwaki oba omuyamba naye ekibi ekiriwo gavumenti yawanne eringa kwegamba kikyafuuse nga kizibu kitya ojja n'oyimba oluyimba nga lugamba abantu mudde mu kulima gavumenti ereese enkulaakulana okeera tukyalina kuwagira mu kikaali okeera tukyalina kukkuba wotambula buli omu agamba abo bali bankwe kati bannayuganda be bantu abatamanyi kye baagala okitegedde omuntu ajja n'oyimba embooko n'akuba enduulu n'ojja n'ogamba mudde ku nnono n'agamba oyo atwala mu byakusamira naye n'ataddamu message eri gy'oyimbye bo bakwata ekigambo kimu tamwegenda katikitiki okiregedde. Hassan bamweyana bimbuzabuza Hassan Nduga erya bamweyana ojja lyeyogereranga gwe nga abadde ku bintu bino abadde ku side zonna ebbiri ate ng'oli muyimbi mu mbeera weeti biki bye tuyinza okuyigira muno ne tugamba nti ffe ng'abayimbi twali enyigidde mu byobufuzi kyenkana ki bye nayigiddemu ekituufu omuyimbi si kirungi kulaga side mu byobufuzi si kirungi kuba na kibiina kuba omuyimbi abamusomesa omusomesa mu kibiina asomesa omuddugavu n'omweru omuzungu n'omunayuganda kati ne mu kuyimba olina okuyimba ebirungi bya gavumenti obiraga abantu n'ebibi byayo obigiraga ebitereezi kitegeeza oyimba ebiruma abantu n'obiraga gavumenti n'oyimba ebirungi bya gavumenti n'obiraga abantu naye kati ekizibu kye tusanze ti abantu be tuyimbira balookinga essaawa zino bawagira kkala za ngoye so si mazima ontegedde bona ayambala redi nga yakuba enduulu naye tamanyi kikuli ku mutima. Tulina embeera endala gye tusanze Hassan nti woyimba oluyimba lw'ebintu bizibu abantu balwagalira wamu naye weesanga ng'oli mutamu egendo ojja ssangayo abasigalidde then wonajja mu bya gavumenti ojja ssangayo abasigalidde nze muli kineebuuzisa ekibuuzo nti ffe ng'abayimbi tugenda kukola tutya kuba tonnava mu kuyimba we tulina okikolera gavumenti senga evaayo n'egamba nti Hassan Nduga yawandiise oluyimba olusomesa abantu okulima n'okulunda olusomesa abantu okumanya kati nno oluyimba lwe bayita Namunkekera Farm lusomesa abantu ebitongole nti osanga owasirimu agenze mu baawume maasa bampeke yeekubira nduulu kyokka ng'alina genda mu kitongole kya byabulamu okitegedde kati nga nze nakoze oluyimba nga ngamba nti ab'amasannyalaze mugende wano abalimi mugende wano bano mudde eno kati oluyimba olwo mu kulufulumya senga gavumenti ewulira n'ebitongole byonna ne bigamba nti oluyimba luno lugenda kuyamba abantu kumanya mazima katuluteekemu ssente oluyimba olwo n'olupika ku radio ne vidiyo ennungi TV ne zirukuba zonna omuntu afa kimu kye balanga kyagoberera kyova olaba nti nowako n'abaana abalanga eddagala yeeranga ennyo gwe bagoberera tebamanyi oba kikulu oba tekikola kati n'ennyimba ezo tuyina ennyimba ez'amakulu ez'akadongo kamu nnyo zibulamu promotion zibulamu okujanjawaza mu bantu kati bwe nkuba oluyimba nga lwa position niwe ntuteeka ku social media lufuuka hit niba okuba oluyimba nga lusomesa abantu lukwata ku gavumenti terutambula luba luyina kuteekebwamu ssente nnyingi nnyo okusobola okulumanyisa abantu ate toyina wojja zisaba nze kijja genda ku mulyango gwa Museveni mu nkonkone nti mumpe ssente
ate abandi tutuusizaayo nayo bali bankwe balina enkokola okitegedde bw'aba anaakutwala asooka kumanya akulyako mmeka okitegedde okulyako anti wuliriza ondiddeko otya otegedde kyenjagala kimalawo obukadde 5 ate gwe oyagala ondyeko obukadde 4 kati kyenjagala kigenda kukola ku 5 oyagala kaana kati nze mba nonayo kimbanga nonayo. Okay, kyekiddako Hassan nga tuva ku mbeera eno eya kampu z'ebyobufuzi mu mbeera nti olayika wava mu kibiina kya people power okugenda otuggusa ekya gavumenti waliyo abakukyawa anti people power ate gye walaga ate nobeera ngalaga nti tolina kiwafunayo kati people power nze mu kuyimba si ye yantuma kuba nali simanyi nti eribaawo kuva 2013 natandika okwewa okuyimba bintu bizibu nenyimba gospel nenyimba enyimba ezisomesa abantu nti kulo omugugu nendajanira Katonda nenzija neŋŋamba Kampala aganye ng'ennaku ensuseeko kati bo basengejja ennyimba ne batandika ozigeraagera nyambo yayimbidde ffe okitegedde omanyi baavaayo gwe bayite owaabwe naye mu kutandika tebabaawo okitegedde kati bwe natuuka eyo ono bw'amala okuŋŋamba nze nkyandi mu birooto neŋŋamba naye nno abantu bana Uganda bamanyani gwe balina okuvunaana kuba nabuuzaako omuntu omu ne mugamba nti driver ne kondakita ye president ne MOP senga olinya basi n'otuule wakyafa onenyani olina kunenya kondakita lwaki onenya president nti akubonyaabonya nga MOP wotomuyimirizangako mumubuuza nti byenakutuma biriwo waliwo MOP yali agambye abantu nti byemwantuma babinyimye kitegeeza soko nenye kondakita nti ntudde wakyamu nga tonanenya driver weŋŋambira nti driver talina musango muvunaane bakondakita byemwatuma omanyi ekyo bakondakita bamuwa ezikola entebe ye n'azinywamu obutunda okitegedde kati oluyimba olwo bwe nnaaleeta oluyimba olufaanaganako bwe bityo omuntu agenda kukulaba bubi agamba onaawolereza eri yalya naye nga naawe osula njala yensonga lwaki nina oluyimba lwe nnakoze nalukoze nga ndukoledde bannayuganda bonna lwakuba sinnalufulumya nga njagala ddufulumya okubalaga nti bino byebimu ku bye nnali ngenza okuzuula lwe natambulako ne pulezidenti mu tureke abangi mwanvuma mbwe simbi bamuwadde so nga mu butuufu nze siryanga ku lupiiya y'ensonga lwaki mbitadde mu giteeno mutegeere nti bwe musula nange bwe nsuleeka okyaka abagyokolera nti baggala zaakeedi so nga mu kuyimba nange baggala ebiddongo okitegedde oba waakalumala ne bakuwa kati oluyimba olwo oba waakalumala ng'olutadde ne bakuwa basobola obutakuwa gavumenti tegulya namago YouTube alifuna baleka balina be bawa gavumenti nze kyenagizuddemu erabika eyina beeyagala bonge ewa famire ya gundi enoonyamu gundi gwewa kubanga gwe bw'oba oyimba ebigiyamba tekuyamba bw'oyimba ebikukuluma ate ebiraba bubi egamba batuvumya ate ng'oyimbye mazima kati noonoonya gy'ogwa ne wakubula okitegedde kati abantu bagamba Hassan tategeera gy'akola ki bwe nagenda mu treke nze baali tebansasudde mbubangula tebangula mbugoli waffe nali ngenzeeyo okusoma mbeera eriyo ngiyimbeko okitegedde ate bwe nakomawo mmwe be nandigiyimbidde mugimanye mwanvuma buvumi bw'ofunye neŋŋamba sijja bifulumya nange kambyebake nga tonagenda mu trek ekyokufuna kyaliwo nti buli gwe twalabanga ekyo kyaliwo tekyali kuggweweka abayimbi abakusookayo buli yarabikiranga mu kampu ya yero bamugambanga ofunye ekyo wali okisuubira anti kati nze nga nze lwaki tewasooka funa nali mmanyi nti bwenva mu trek nenfulumya ennyimba zange zino abantu bajja kumanya nti mutuufu omusajja ekyamututte kyekino mu bigambo bye nandiyimbye ne bwe baatandika okunsongamu watuliddemu onkwe goli wa gavumenti biki neŋŋamba nze kati ku bonna njagala nindekaani ninga nyina kusigala mu bbanga nkoleraga wange gasina kibiina ndi byange nze ndi byange bwe naazuukuka nga ndabyemu omugaso ye NRM ng'alabye nti nyina omugaso ogusobola okuyimba ensi byeyagala n'ebisomesa eggwanga nja kugiyimba nja kubiyimba bwe naalaba nga people power yendabamu amakulu nti byebadde eyimba byembadde nyimba bigikolera biyamba bannayuganda neeyimirira nange ngera njiyimbira okitegedde kati nze ntwala ng'omusajja alwana entalo okuyita mu nnyimba bwe ntwata ku luyimba neŋŋamba nti gwe gundi kino kye wakoze kibi lwaki wayagadde muka munno ojjako ere ng'ekyalo kikukyayi
bwenkera nengamba naye gundi gwe walanira bwerere munno si mukyamu era ojja kukeeranga ekyalo kikwata government amanyi g'omusajja mugawulira ago kikulimba government erina ebintu byerabange government erina ekintu kyezalawa nze ndi muyimbi ndya ku music sirigenda kwesimba ku ntebe zaabwe sinoonya ntebe ya president sinoonya MOP ndya ku music nze ndi musomesa asomesa nga mpita mu nnyimba bw'oba government tensasudde kusomesa abantu oyagala nkole ki nyina kuyimba nga nyimbiro yampadde omuntu ajja kujja gamba Hassan naye tubonaabona nnyo Masaka yimba ku nsonga eno nkuwadde $5 million zizino kola video audio wa $1 million nawe nkuwaddeyo 10 liyo lirye goyinza ogana kitegeeza ne government webe yagala tutegeeze ensa amazima gaayo n'ebirungi byayo eyimirire naffe kati sawa nonzo okuva nava mu trek banvuma banfudde ekitagasa ewaka ndi mu mabanja g'abantu sho zange zafa nali ntegese ebivulwe Masaka byafa mu Christmas ekemba bule bangamba nguli wa people power tetujja kuwa kulukusa kuyimbira wano mateta abantu bagamba gwe tetujja kuyingirayo walidde sente oyagala zaaki kinoni byonna sho zafa ontegedde ngenzo tuka mu covid nze nakoma okuyimba ebivulu nga nvudde mu trek ontegedde ngenzo okutuuka mu covid nga sina kivulu kye nali nkola bo balowooza mbadde ndi aki kati embeera ezeetabuka ntuuse n'abantu okuyimusa amabanja gazadde amagoba sijja kunenya bammanja kati oyo yabadde mmanja sente ze yabadde mmanja zazaala amagoba nga mmanji bukadde 3 kati namuwaddeko 3.7 bulaaza ndeka nzire ebweru covid omulaba abo banja ate kati ye mukyamu kati eriyo n'omulala mmanja landoodya mmanja emyezi 4 million 2 golowooza ngenda kulyaki n'ekyogamba mu Uganda nze nsinga okuyimba obubimbu gavumenti sigigasa amabanja gano ogenda gakolera ki batuti tuyimbe nze luli nayimbanga mu wiiki emu nemba ne million zange 2 singa oba toyimbye nga weegali kati ate bagenza okusiba eggwanga nga tetunaba emirimu gyaffe gye twali tukola nze ndi musiizi wanjala naye nagyo bagisiba tugenza okuyita mu covid nga kati tupiikinga bupiikinzi kuddamu kusituka kyogamba bwe mbadde ensiga enjala ani abadde agenda ozisiiga nga nekyalya kimubulanga n'akawunga kamubuza ewaka okitegedde nga nezewandibadde okulaakulanyamu omulimu ate olina kutunda ku byolinewa mu mulimu gwo ojja osobole okulya ewaka kati saa eno bagenza okutusumululako ku busaaluuni okuddamu okukola ng'olina ate kunoonya ssente oyongeremu omulimu guddemu gupiikinge nga bwe gwali ontegedde nga guyina kuteekebwamu kitegeeza tegukyaleeta nga bwe gwali guleeta ate tojja kunenya gavumenti mu lwaki osibye eggwanga kuba covid naye eyina okutulumirirwa negamba nata abasaaluuni nente abaki abayimbi baali bazijjawa gwe kyogamba omuyimbi ye tasobola kugula masiki n'aziteeka ku mulyango ne sanitizer nga buli asasula ekivulu anaaba wali n'ayingira n'afuna masiki social distance kwe kyogamba kankubuuze mu kkomera eriwa nabadde mu kkomera Masaka social distance eriwa ekkomera lirimu abantu 4 gwonyumya social distance ya bidongo ekkomera lirimu abantu 4 okitegeera era namaze kulaja ne mbaganze njala lumu yangu bate mujimpa ngenda kusula bweru munkubire wano sebo gwe babanja go anti nina okubeera nange neddembe ly'obuntu gwe lwaki onteeka mu bantu tompadde masiki nga nyingire ekkomera munda abantu bangi tusinaabye ku mulyango nze ku poliisi saalabyewo wadde akuuma akakebera covid mbulaba ku supermarket poliisi bwalemerawa kyova olaba nti gavumenti erina ebintu byezanyiramu nze kati nabitadde dda mu luyimba ebyo bye nalabye mukomera nabitadde dda mu luyimba ngenda ku Wakufulumya ate bagamba Hassan ayimbye bubi so Hassan embeera y'okutuuka mu kkomera eno soko ogitumenyeremuko katono tukotya mu kkomera ovaayo otya kati mu kkomera bankolamu ekibi kimu nali nze landiodi yali ammanji obukadde obusatu bubiri bubiri ayagala kufulumya bintu byange aleese ekipapula ninganze bwanandaba wano ebyanga jabbifulumya nga aleese makamera gammwe ninga omugezi agenda mu kyalo n'agira nga akumira eyo eddembe bulandiodi tajja bifulumya nga siriiwo mba nkyali eyo nga bazindise 8 bannone olina kubanja ng'ona manja 3 yanno asindisa asajja simanya baali beeyo kiwangala eyo munda simanya polisi yawa sigiwuliranga nako owasatu amanya atya nti weekwesi ate omuyimbi abula tulinga mbwanjeru kati imandi musabo ly'abajjajjange emandwa nzikoola munwaniridde ensimbi zikozijje nga mpulira gwe omusajja yansanga ku munda mu kasubi ayingira n'ebigambo tusifuluma konze gwe
oli musirikale naye musabo tebayingizayo ngatto wekitiibwa embuga y'abajjajja lino sinzizo fuluma si gwe Nduga konze nze fuluma konze waayo ntwalange nga makya oba ntwala ng'omuyimbi w'eggwanga mpita nga musajja munno nimuganja kujje ne tompita bw'otyo bya kisiru n'enfuluma kyekimma mbuba kubanja avunaana aliwa nga tamuyina kaadi eriwa sinze tombuuza kaadi nkutwala konze tojja nno kuntwala nga tondaze kaadi ababyambala bangi nga si batuufu nze nnyimba manyi kyo bamunonye bya nnyimba nga kiweewa owayawo abantu bamawe beebuuliza nti bajjajja baaliwa nga bakutwala bakukimana mu ssabo bansi ba mu ssabo andi jajja abantu balina kibatamanyi bo balowooza jajja alinga mulya mmere mbw abeerawo ng'alinze ekijja batugamba mutonyesa enkubakusana weeguti ziri mpewo bayita mpite okitegedde era bw'oba oyagala okumanya nti empewo gye ziri gwe kennyini onsalangako mu budde bwange walinga oli mu ssabo ya ate kali ngenda ziyitira wano wozze kati wuliriza kati bali bwe baatuuka abasirikale bwe baatuuka bayogera bubi embuga jjukire baamu abazzukulu abalabirirawo ne banneiba b'ekyalo ne bajja bwe bajja bagamba mumutwalawa konze munda ganvunaana tugende ye mbuuza muntwalawa nti simanya kiwangala simanya bayitayo batyeyo ng'ekooki konze nze okugenda gye simanyi emmoroka eriwa nayo sigiraba bagidde ku bigere konze mmwe nze nkyalina oyimbira eggwanga bwe muntugira mu kkubo siva wano ne ŋŋamba abaana abo mu bakyambuwe bagende nze nabagamba bannaye siva wano munwanire nga muyimbi wammwe ninekubira enduulu era nagamba omusirikale nti bw'onaaleeta ab'e Masaka oba ab'embirizi bemmanyi oba ab'e Kampala nja kuva wano kuba mba ntegedde gye bansibidde nti ne bannange bamanyiyo omusirikale n'agenda enkeera mba ndi kyabakuza bali kuligenda ewaffe omanyi nze ndi waawo kyamabaale mampetaawo ndi mu kawoteeri ng'oli ansala flying squad eze bagira mu makekisi bansazeeko nange olwamulaba nkwetaaga konze gwani nti musirikale w'e Masaka mpa kaadi n'agimpa ninga okoze kyenjagala era olwagimpa nentuula mu makekisi ne tugenda bantwalaawo ng'oba yanyugunyiza omuntu simanyi bantwalaawo so misango tebayongeraho bakoma mu gy'amabanja gyokka era nali ngumanyi nze nti byemmanyi si byegaana ate neegaane ng'ebbanja ndimanyi ebbanja balimala nakukola n'osasula ne Hassan ku bbanga lyomaze mu music tolinayo mikwano gy'osobola kuddukira mu mbeera we kaakali kankubulire kino gavumenti y'e Uganda nungi nnyo giyingire ng'oyinayo support nga naye ekumanyi nti ono musajja waffe muyimbi wa ggwanga ng'ejja kuyimira mu bizibu byo naye abannayuganda bantu babi nnyo omuntu atakutuma kuyimba omuntu atakuteekangamu wadde 1,000 abantu bagambanga ku social media oyo yali asereza gavumenti muleka abeereyo nga teri ajja kuwagira kujja kuyamba mukomera nga ne baganda bo bagamba oyo ali mu bubaddi bwa gavumenti banoonya sente kati n'otulugunyizibwa olw'entegeera y'abantu naye nze neebaza nnyo mukulu lwa Kataaka neebaza nnyo afande Kiggundu n'abalala balamu oyo nti baafuba nnyo okulaba nti bakola ki babeerayo wadde obusente obwo twawayo butono naye abaabuleeta abo si be baabuleeta naye ate baakola kinene nnyo okulaba nga sifuna mbeera mbi eri kitegedde kuba nze lwakataaka andabye mu music nga nkuze naye yasinga n'ab'effamily okitegedde yakola nnyo omulimu n'aleetayo akasente akatono naffe ne twongerako abaali bannanga abaali ku lusegere omukulu maneja wange yongerako n'oyo gwolaba oyo waali awo n'omulala yajja Sekatawa Kiswera ate yayongerako ate nga naye alina byammanja otambulira mu mbeera y'amabanja n'amabanja oyagala nze nzibe gweoyagala wandiwulidde mbu nkirungi okutambulira mu bubbi mbu namenye ennyumba kantambulire mu bbanja kubanja enkyanja kuddamu nfaite ndisasule bwe liri nnema ndi kuba bulooka naye Hassan omuntu omu ayinza okwebuuza ate ng'era taba nansobi kwebuuza ti Hassan amabanja gano ng'oggyeko erya Land Road lino ery'emiliyoni 3 lino lyakola ki kati kankubuuze omanye kye bayita okutegeka ekivvulu nyinza okuba sitegeka nko naye nze bwe ntegeka ekivvulu nkuba posita nsasula ekifo ompulira nsasula poliisi nsasula kanso nsasula obulango ku obugendo abagenda okunnangira nsasula ebyuma inventi gye ngenda okukozesa ontegeera
otimbye ebifo bina gw'osuubira miliyoni 3 zimala ng'ogenda kusasulako ebyuma ebigenda okukola ennaku 4 ziba ntono kuba n'abayimbi abakuba ebivuga bani ziba ntono nandibadde mu bukadde nga 5 Kaseera kano babadde wembera ya compensation gw'obadde ludda wa lwaki tewenyigira mu mbeera ba promoter babaddiza bona agenda mu ba promoter abo manyi bakugamba olya kati sawe zino mu covid fe ebyo bigenza okujja nga tetwabi ebibiina biri bingi nze ndi wakadonkamu kikofira ekiyamani wabakadonkamu owuli ekibiina kya Tone Sempijja owuli ekibiina ky'abaana beyita bawuma oba baani bibiina bingi kati nze bwe nagenda mbimanya nali mu process egenda okwewandiisa ng'omuyimbi nfuneka ID kati covid we yajjira kati ate bino ebizze ebya ssente bijjidde mu covid kati bwona agenda omusajja omugambe ndi memba bo banoonyaamu baani abeewandiisa tebamanyi nti naawe ateewandiisa olina ennaku okitegedde ffenna abayimbi mu Uganda tulina ennaku naye kati bo wona agenda banoonyaamu ani eyewandiisa ani memba naye kino okusinga kibadde nnyo ku accountability yo jana receipt zo zewategekerako bifo kakati muganda wange kankubuulire kino ebintu by'abayimbi ebyo abakulu ababirimu anaawulira nga naffe tuli bayimbi nga twanyigirizibwa kubanga ekyokubanga saategeka kyogamba omwana yali asitula ebyuma wa lutaaya agenda bagambe nti mumpe sente za gurupu yange eyali akuba ekivuga bagenda bamusabirayo sente nze yali omuyimbi nga ndya ku bivulu lwaki oŋŋamba nti ate mmale kuwa lisiti nga siri mutegesi biri nali nabitegeka siganyi byansala kuba byo tebyajja lwa trek sente ze balese bakugambye za trek nze biri byansala lwakuba nagenda mu trek manya biri byansala lwakuba nagenda mu trek zino sente zigize lwa covid eziyamba abantu abanyigiriziddwa mu covid bwe naleeta lisiti zange nga nafiirwa lwa trek nazo bagenda zikkiriza tebajja zikkiriza kitegeeza bajja kugagweddayo mu trek osabe gavumenti yakufiiriza kati mu covid bandi badde bagamba nti Hassan yali agulwa kuba nze nalina ekivulu erugazi nga banguze kati ngende wali eyangula mugambe leeta lisiti zo ngende wali emutukula muwe mutukula naye yali yangula ngende naye mugaye leeta lisiti zo nsobole okufuna sente okitegedde bwe banampa obukadde 2 agenda kumanya nti bampadde 2 tugende wano ku mwami Balamu yalabikirako ku poliisi wekiri ate nga tulaba nti mu mbeera ey'okuyamba ennyo abayimbi okufunamu mu kintu kya yero kampu ali ku bifo ebisookerwako mu mbeera y'ekkomera wano talina mbeera gye yagatta waawo si buli akuyamba ndi abazze na ssente omuntu asobola okwogera ekigambo kimu ne kiba asobola obaga nti omwana oyo mukole bwe muti ne bwe muti mukkiriza akatono kalina gw'omanyi ekyo oba akatono kennawayo ye yayamba n'ayogera n'agamba omusajja mumuleke tujja bitereza mu maaso era ye yansuubiza nti Hassan kabaveeyo tujja kuyiiya engeri gye tukuyambamu okumala ebbanja eryo okitegedde naye sijja mubeera ku ttayambukwe ngenda ate ansuubiza okunyamba eri ate nzije mugambe n'ebyennyumba nze nsaba omugambi nina kuyamba kulwanira kulaajanira gavumenti yasiba abayimbi emanye nti naffe abataategeka bivulu twali bayimbi saagala olabe masajja mivule ng'afunye emmotoka olumwe genda osabe Balamu wuliriza omuyimbi yenna ali mu Uganda nga yali agulwa miliyoni ya ssente n'ayimba ebivulu nga mu mwezi asobola okuba n'ebivulu 15 nga amaze covid tayimba tekyetaagisa kumulinda kulaga lisiiti mbu wategekawa kitegeeza babanga abaleese ez'abategesi otegedde wabula zino ssente zazze kuyamba bayimbi lyekitono ne munna alyeko ekitono gamba Kapote yali mutegesi yali muyimbi gwe bagula muweeyo Abitex yali mutegesi muwezi obutegesi eyali ategese muwezi okuba nti yafiirwa naye n'abayimbi mubawe kubanga baali bagulwa naye tebadde tebakola mu covid okitegedde n'abawagizi baffe babadde tebakola nga tetulina gwona akubira nduulu sente bazijjemu okugamba mbu alina lisiiti z'ebivulu yali ategese leete ez'ekifo bajja na kubifera omanyi ekyoba omuntu asobola okugenda endejje neyeefuula yasasula ekifo n'akola endagaano n'oli nannyini ekifo nja kukuliisa n'agenda e Masaka n'agenda wa n'abikola kati nze akubulidde amazima nze nsinga lwaki saatute lisiiti nti lisiiti ze nalimu zaali za nsala lwa trek mu Christmas bino bizze mu Gwakusatu bya covid kasente we ziba zize kuyamba baasalwa mu covid manya nange mbadde sikolompe Hassan wetutunulira embeera kati oli Kampala wateebwa mu kkomera waddayo mu nju ya Landiroad gye wali ogadde kufunga oduse naddayo kubanga emisango tebagimaza mbiro ekyantwala eri nali ngenze ngira ndikeeyo nga nnoonya nali ntuuse ku sseeri gamba nti nnyinza okukuba wano nawali
nenjiyayo nenja nemuwa naye bwe nalabye nga nayo bitabusi nengamba oke kasita ze mbadde njiyo okumuwa ate nziwadde ono nve mu kkomera kati kanzireyo kati naye ng'omusajja nakyo nninze bwe munalaba babifulumiza izulu naye ng'enteeseganya yabaddewo ebipapula mbiri naate gwoteesa naye yaleese ekipapula kya looya weekiri bakuwadde emyezi emeka muganda wange ebintu bizibu kipapula kiri ndi mmanja oyagala lwakuba nti kati waliyo embeera gye bakola balandi road oluusi akugamba nti nkuwadde emyezi weri kyonvi anti ebbanga bwalikuwa kati nze nyinza bwakugamba nti nkuwadde emyezi 3 gwe gikugasa ki nga nezogenda okusasulamu ewalala tozirina ewalala tebasasula kitegeeza gumira wano noonyani gwe weekubako akuwe landi road yagumidde ku ki obukadde 3 nga bungi ajja kuninda bw'anaabifulumya nga musanyuka abawagizi baffe ate tetwabayimbira kati betusuubira okuyimbira gavumenti ogiraba lwakuba music temutwala nga mulimu tekitwala nga kya mugaso mu ggwanga neffe tetwandituuse mu leve ezo gavumenti yandirese okutuwa olw'okuba nti Hassan akola ki azze gye tuli yandibadde eyamba omuyimbi kuba muyimbi wa ggwanga asomesa ggwanga nze simba bino bintu bya mikwano wali ompuliddeko mulaavu bwe mba ndeese message eba message naye bwe kinaagaana gwe ninda ndowooza ku Friday ya wiiki eno ngenda kubayita mwenna abamakamera oluyimba lwe ngenda okutanduta nduta mwenna weemuli nga nduta lwa nsonga nti oyo abadde anvuma nti walya agenda kutegeera nti saalya naawe abadde anvumya ogenda kutegeera nti nanyigirizibwa otegeera ogenda kutegeera nti kyannuma okuntyoboola nga saafuna kuserezo okitegedde kiri eri oyo akulowoozesa nti walya oyanvumaganya kiri eri oyo yanvumaganya mu bantu ajja mpeera eddala ndi banvumire byendidde kyekyo kyenyini basajja muvule kyeyagambye bamugamba emmotoka mugamba emmotoka tetuzirina muwooza sente Hassan yalya kyogamba ye muzeeyi talaba TV abali mu gavumenti tebaziraba kyogamba nze namulyako ki namukolimira mpalana lwakuba mmenyeka ng'omubanda w'emagere nti ntambula nga ye ndaba mufaanana nange azimpe owulira gundi bamuwadde gw'abantu bakuvuma bakufuukidde ekizibu mpanzirye banvumera omu kuba naye mpa omusolo Hassan okutongerezaako nze mubugulidde amazima ate kati ayala neetuge muzeeyo oyagala ate ngende nziba abantu mpa sente abantu banvuma lwa sente bwe nakwata mu ngalo balowooza mbuno okwolwo wayina ebbaasa naye nga teri kyewampa niye onvumiza mwana era mwana Hassan sigera kubanga nyongereza ku bigambo byo kambibwa amakulu bannaye ebigambo bya Hassan bisobola okubeera nga biyitawo mu mbeera bwetu simanyi omuntu ono gweyagala okunyanjulira yandyanguse musajja atobye nange mu mbeera eno yonna ate musajja wannono kabona mulamba omanyi kye bayita kabona munnono ye musomesa kati ye erinnya liribaani munna amanya akatongole bamweyana Nduga bamweyana manyi bamweyana lwaki tumwagala nnyo gwe musambwa omukozi gwa sente ogusagula sebuga mukutuzi gwa mukama wange ndi bulungi kozi mmwe tuli mpola omusajja olunga wejjako akasente k'omujje mukome anti ebintu bya Hassan byajja nga owalaba nti kula omugugu ne ku luno yandibadde kaguta nti kula omugugu ekyo kyavudde ku gavumenti ya President Museveni nti balyake nnyo era bannanfuusi bakozesa Hassan nali sinaba kubeera manager nga mulaba bulabi nga mukwano gwange naye Hassan yabeera munda nga tewali bazze kumuyamba mpaka nange lwe natuuka nenzija nenyambaani nenyamba Hassan wabula nagezaako okukubira kubamu nti musajja wammwe bamukutte naye ng'oli gw'okubira kugamba nti tujja kulaba naye nga bamukozesa ebintu bingi Hassan yayimba ennyimba nnyingi ez'NRM CD zaziyina ekintu kye nawabudde Hassan namugambye adde ku nnono nga bwe yayimbye oluyimba tudde ku ki akube music oli gwe yasookeramu abantu gwe bamwagaliramu kuba kitegeeza abantu bandize okuyamba Hassan ku poliisi naye kyabadde nti bw'oba totwalidde Hassan kamere tewali muntu agenda kumujja kumuyamba bonna banyiiga Hassan obaka wabuulidde obaka butuufu kubanga
bwogera muzikiti essanyu ne likubula ne mu church oba olina kudda ku nnono muddayo n'osamira kati ne bino bye tulimu nze nafuna empapula genosalai n'ebintu byali asomese kapeeka nga byalima bafulufigo biyimbako nze ne nkwata empapula ne mbikyusa ne mbijja mu luzungu ne mbiza mu luganda ne nkolamu oluyimba ne nduteekayo siddi nzikoze omuntu akugamba kola kino kati leero kola kiri nagenza okulaba nga bano ababitutuma ye amanya nti kati ye bwanadda eri abagamba mulina ekigedde mulina nga ye eri afuna sente gw'oli eno olowooza akuliko kumbe eri ye yali adda kati ne ŋŋamba omugezi adda ku nnono kyova olaba mbagambye nti Friday ŋŋenda kufulumya oluyimba gwe kinaakosa nsonyiwe gwe kinaanyiiza ye agenda awo naye nze njagala kulaga bannayuganda mazima timunvumira bwereere kiryanga ku kasente nammwe abamanja temwongeramu magoba muzeeyi tampanga sente mu manja ezo ze mumanyi covid yaggwe mbasasule omuntu akugamba kati nyongeddemu amagoba olwokuba awulira abayimbi gavumenti ebawa ninga gwe tumanyi na sente za gavumenti obubaka obusembayo ndowooza era nze nyina bakakasa nti music nkyamuyimba osegedde era oluyimba lwendeeta nataddemu ekigambo ekigamba tigwanyumirwa by'ennyimba obwana bwe ndiba ndesobowanga kamere nga nnyimbye baana bange saba mubeere bamativu mugondere akatono ke mbalekedde obwo obuluvu si bulungi nange temunzikulanga Pawulo mwagala nnyo olulimi Oluganda n'Obwakabaka temusuulanga by'obuwangwa n'ennono bwe mbangako obuzibu bwenfuna mukimanye nga by'ennyimba bye bireese ettabbu bangi abazze boogeranga nze budde bwonna mulinde live mulaba live abayimbi ze bazze bakola ku social media live performances olukoba ku lukoba budde bwonna njita naye nga live ngenda kubanga mwengenda okubalagira buli mazima gonna lwe mugenda n'okutegeera Hassan agwawa azza ayambadde atya Hassan ayimbye eki olwo lwe mugenda okumanya nti togayanga kyezinze kale awo wennyini tetugenda kubanga tusukkawo naye nga ffe katwesunge live eyo egenda okubeera live muzi live zonna ezikoleddwa so Hassan wetegekere live yaffe kubanga tugyesonze side eno akome atakomera mpeera lujja obizigemanya gange nkusampolingako katono ewasooka newasembayo otegeere nti Friday ogenda kumanya nti akasajja mu butuufu kayimbye ne keewozaako era lw'olimanya nti Hassan talina kye yali akoze eki kye yali afunye omanye nti n'abaabintwalamu banvaamu okitegeera oluyimba lugamba nti bino bye bimu ku bye nnali ngenza okuzuula lwe natambulako ne pulezidenti mu tureke abangi munvuma mbwe ensimbi bamuwadde so nga mu butuufu nze siryanga ku lupiya y'ensonga lwaki mbitadde mu jjiteeno mutegeere nti bwe musula nange bwe nsuleka okyaka abagyokolera mu baggala za keedi so nga mu kuyimba nange baggala ebiddula ebyo mbivuddeko mutegedde ekituufu ku mazima kwentudde Uganda ye yange balugera agali awamu ge galumenyama nange nkunga bannayuganda tube muntu omu awe wasooka ewasembayo ne wagamba gwanyumiddwa by'ennyimba obwana bwe ndiba ndesobowanga kamere nga nnyimbye baana bange saba mubeere bamativu mugondere akatono ke mbalekedde obwo obuluvu si bulungi nange temunzikulanga Pawulo mwagale ennyo olulimi Oluganda n'Obwakabaka temusuulanga ebyobuwangwa n'ennono bwe mbangako obuzibu bwenfuna mukimanye nti by'ennyimbye bye bireese ettabbu kati nkimanyi by'ennyimba eryo gwe nnyiza sijja kusanyusa beewonge wange basula